All right, kakati ono surprising aba celebrities. Wobanga oina team ngeri mu celebuo nga Alan Cruz tajikoze surprise batewedde. Naye nga kanu ka surprise super lumamio. Kakati yabadde segment esooka. Katika soka tukuwengo yogendo. Tusibana bana bakwagala timu mutyabo balaba. Wa musoke mujje timu mutyaba. Ogiraba. Ola kubera bulandi. Muno mwana ayambale. Emirundi ekyo. Soko mpengo zangu. Bali bakati okugenda ate mu episode yokutuka wana zinga. So katika marugendo chusa azino nazikaza ate tugende mu party. Ngwado genda kuserena. Osoka maliriza. Tugenda chusa. Obana nawe mwabiri. Soka oyambuzi zoyo. Cruise ojja kutelefina kwanza yi. Ngamba na yono. Fundi Junior yali ambuzizaako ddyo bangenda kutelefina. Kati mwe tega kunoze bulungi kale katugende nego ekyo tugenda ochuse. Oh my god. Mama kwate koti yange eno. Perfect. Alright, what is the emyaka? Emyaka? Siche ekikulu. Naye ekikulu. Kubanga oyina mukiyita. Eki. Ngo yempya bazisiziba tezirina bitu. Kinze nkuwa kyoyamba. Pale, I don't know if I can have to be what you give me. Now I am Nana. I'm watching on stars. I don't say you. The Sawi Chalinam. Hey! Abana here. Abana banange. Babirese sura teleke sawa yo. Esoke bereri. Kwatira mu mchala ambara. Kajuzumize. Abana mutabuka mulabe ebikya. Abajaji. Kuri yangu sawa mtyalo jimanyi soko yambale ni sati. Eliko Alan ne mami. Nagala kulo bulungi bwa show. Ngatozo ziri. Njagala onyume buto. Ngabanga wenteekateeka wezaabadde. Okay, kusema official ka surprise ye show metutambulira as usual. Twamufuna mu segment eyasooka ne musuubiza nti nkyaleeta ebirala bingi nnyo. Olunaku olwaleero tukyali ku belated birthday. Sooka omuwe look mwendabika empya. Omaze okuyirwa amazzi ate nga bwalabika. Naye nga weeraba weetegedde akafaananyi kano okalaba happy birthday cruising ali ne maama. Ogamba otya? Simon. Nebuuziza ne ŋŋamba. Ono Junior ono. Najja ali nga naneebuse nga ngenda ku mpewo. Woli. Nemuga ngenda ku mpewo. Naye mwana. Ate ali wabadde ononambo. Nochment ku nsonga kumajja wasukka. Nnyo. Ongambye mbu waliyo omuyimbi upcoming ava bweru simanyi ali eri agabasere ne nkubuuza nampe emitwalo. Ero badde ozze kutikkula. Badde nze tikkula. Wama musooke mujje. Tukyagenda maaso eno episode esooka eya surprise. Bina episode ey'okubiri. Naye teri mu mazzi mbeera mugumu. Mumugamba mutya? Tuli bulungi. Amanya go. Amanya gange bampita Sonoga Emmanuel. Known as Rich M. Wills. Oli mu group kye yala. Alan Cruz. Alan Cruz. Yes. Ate namwambadde team mutyaba byebimu. Team mutaba ye group we bagiyita. Okay, ogamba otya? Ndi bulungi sewo. Amanya go. Amanya Ona Pamela. Ona Pamela. Nawe oli mu team
mutyaba Yesebo. mwe mukuliddemu olweko baana Kyekyo sebo kyekyo. byonna ebintu byonna kuba mwesibye ku mazzi nenga omusajja bamazzi tugaleke kubanga nga amazzi makyamazima amazzi sigaagala negezaako amazzi tugaleke nembaga kale tetugenda muyira amazzi kuba yalina engatto mugenda kutobya engatto ze nebaga katugule engatto empya kyekibagaza okutobya omusajja bwe muti anti lwansonga twakola entegeka nga twagala tumusurprising nga naffe tukola ekituli ku mutima kuba twali twagala muyira mazzi ngera twagala okituukiriza era bwe batugambye mwe engatto teziriiwo nga tutuuse ku last hour netugala tetusobola kukkiriza kufiirwa kino kintu lwa ngatto netugala katugende mu dduuka tuzinoonye tugule engatto emutuuka tusobole okukola ekintu ekirungi kiki ekisinga obbanyumira nga muli mu tiimu Alan? Ebisinga otunyumira tulina omukwano ogw'enjawulo ffe nga ffe mu ttiimu yaffe abamu bali eyo Bulaaya naye tulina omukwano ogutugatta mu ttiimu yaffe kati nze mu ttiimu yaffe nkolanga adimini bannanga abamu bali eyo bweru naye tukwagala nnyo ssebo baana bakakasa bano buli lunaku kale gwe endowooza yo ndowooza ojja gituwa nga tugenze wali awaddako Simon Official ka surprise yasho gye tutaaliko tonnaba luno lunaku lulwo eno batwaniriza nga bannaye so kyuko ofune bw'opaakinga wano ate tulabe ekiddako kubanga bw'oyongera n'ofuna ate oweeyongera okukola ki okunjagala era nawe obeera noga nali ntunga nali nkola bwenti naye nkuzya mposinga nenfuna ba clients nali nkola kekisi oba kuganga olina kyokola naye nga muli owulira wandibadde happy naligambye nti abamu muba n'obukola ewammwe bupate obutono Bobo mpadde obudde nga okiwadde obudde oyina sister wa ina birthday oyina gundi ayina birthday naye ng'ogamba Alan Kuzwa anaabaawo wayinza okubaawo enjawulo ewaka oba nga maama wanjagala nnyo nga muyina pate waka kati gwe wa gurupu bwebyo ebintu ebitono by'oyinza okukola ki si kyekyo kyokka naye oba oŋŋambye nti Alan wakati tulinayo pate naye bambi mami wange akwagala nnyo naye mbadde nsaba obeere MC nsobola okkikolera ojja engeri gye nkikolera si gye nkikolera omuntu gwe sikola ki kuba kati gwe ne boonanima nti oli wa gurupu era mujja bamu abaana abali mu gurupu abajja okuŋŋamba akulimba si wa gurupu era mujja kubama baŋŋamba Alan oyo akugamba naye yakajja okitegeera talina kyakontributinze kinene so before nga sinnakolera bintu ebyo nkimanyi mu tiimu muno mulinamu ba managers mulimu ba admin abakadde mulimu kati ba admin awo boyina okuyitamu ba admin yajja okuŋŋamba Alan ono mukolere because ono abadde akola bwati ne bwati oba ompulira kuba nzi kyensi njagala nnyo obwerufu bw'onajja n'oŋŋamba Alan Cruz mbadde nsaba onkolere bwoti ne bw'onaafuna ennamba yange nja kukusaba ekifaananyi kyo bwe nkipostinga ku Facebook page yange ne ŋŋamba nti bannaawe oba ne mpostinga ku Facebook ya Brighton ne ŋŋamba nti bannange ono omukyala bwati ne bwati ngenda mukolera omukolo gwe abaana ba ttiimu wa Brighton mwebale mwe mujja kuba mutegedde sigino gye mbawa era ekyo nteekawo
open comments oli waddemu kunya n'ogamba Alan Kuzo yalimba oyo mu group abalita kola bwati wa muntegeera so twewagire twesitule nenga naawe teweerekawa wansi nze ndi free nnyo nga gyenkomezza bwe wabaawo ekiganye ku BBS mbeerawo nkola essaawa 8 okwata essaawa yo n'ogamba nti by saa 7 ajja kuba atuuseewa ku BBS n'ojja nonga Alan nkola kino naye kiganye olowooza nkole ntya okitegeera koza abamu ku ffe gye tweyongera okubeera exposed olaba ebintu bingi oluusi oba ne ID engeri ebintu gy'osobola omuyambamu olina gye naga Alan nze njagala kukola bwe nti naye guno wano we wannemye oba onfuna so njagala nnyo omuntu n'ampagira naye nga naye afunamu kuba naye waka bw'oba oli ne maama oba taata oba ki ajja buuza mugenda wanti Nkuzi yategese kino tugenda mu meeting yawo be muwagira abo baserebu bo babawaamu ki naye njagala obenga omuga mami ojjukira gundi gye nakola ne bwenti nange yajja nga tansabye yadde 10 mami ojjukira bwe twalina gundi kugamba ebintu bwe bityo nasanyuka nnyo nga ntandika cruise exclusive eyo abantu abasinga beewuunya ne Saimo oyo mwennyini yeewuunya nga yeewuunya channel eyo yaddukira ku speed yenkanaki but I believe mumwe abali wano mwe muli buli omwe yagenda agamba geno like ne channel genda okole bwoti mutyaba buli omwe agamba mulabeka anyuma wano kisawe kituuka n'oggwamu amaanyi nga buli mulimu n'owulya kati nga oba ekintu kiringa nga ekikubowa naye bw'oba osirisizaamu abamu kuba bakulembera nebagenda bagamba abaana bagamba nga tokyaleeta gundi empya n'ozuuka noga pozi eriyo bembaate nzisizza wansi ababazi musobola okwebajjira enzigi zammwe asomesa musobola okwesomeseza abaana bammwe naye nafuna oguno ogwa surprise namala kwatiirako maloli ekifi ky'enkoko Saviet ziliwa mpaka saviet eyo kale nziramu kubanga ate nkwaniriza ku Saimo official inajjo sinzira okubanga ate otulaba surprise bweti bwekyagenda era nga session gye tulimu bagiyita yakulya abaana kino ekintu bakigadde bakimaze wolo pate zogendako nga sente za kukuŋŋaanyiriza bano abaana balinawo buli omu alidde sowani 2 ez'enkoko wano tuli ku shift yakubiri si bwe kiri bannaayo bano abaana balina sente kakati tugenda kuddamu bye tugenda okuddako okulaba baleese ebirabo ki waliyo okusala keeke banaatuwa ku sente fe abamu abazze wano waka tufe ebituleese wano ebintu ebisinga bizibu nnyo naye ng'oli ku Saimo official kyoba okola subscribinga nze mbokubanga nkutegeeza ntulina kye tuyita Christmas shopping ki kyogenda okukola osobola okubanga ate oshoppingira omuzadde osobola okubanga oshoppingira omuntu ogwoyagala ebintu bya Christmas oba weetaaga okumanya ebisinga ojangu mu inbox nkutegeeze kiki kyosobola okubanga oshoppingira omuntu wo obimushoppingira otya ate nga osasulayo akasente katono nnyo kumwe abali mu bitundu eby'e Kampala abali e Wakiso abali n'emukono tusobola nga tukushoppingira ne tukutwalira omuntu wo ebirabo ku Christmas ebitambulira ku list yaffe jangu mu inbox beere nga totegeera ebisinga oneka tugende maaso n'omukolo mala okumalawo enkoko eno kubanga ensonga gye kiyinza kukola kwe kulekawo enkoko eno mwalaali Saimo official tovaako subscribinga mukyala bakomba buli buli eri leeta jami mukyala atuswaza ali ku keeki bafunye ka chocolate mukyala bakola webati spice takutwalangako awo bujja butono
naye maama nawe tuswaza olwo spice mukyala neyatadde kunebereza mukyala muzungu oyo muzungu oyo John Black yabadde ayitawo jami yayina enviiri ezikungu tulinda ki kayimba kali kabasidde neeyo mugisembeze wano kumpi wano kale musembeze sembeza jami ngenda kawulya bulungi birthday to you. Alani Musiala. Happy birthday to you. Hey. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Alan. Happy birthday to you. Kakati tulina ani wano? Mama Brighton. Sayimona olaba kale wetwasomeranga batuganga musome nnyo ebitabo mubeere ba dokita wenyumiriza mu byoli Saibo kandeka nina ebizibu byange nala anakushopingira ebiteeteeyi anakushopingira ebiteeteeyi Mama Bright mbigula gwabigula kakati nga tuvudde mu byokusa like how do you feel okubeera nga abantu bwe bati ba-appreciatinga byokola? Ekisooka nali manyi bano abaana oba kale bino baba bikolera ba celebrity bakyala okitegeera but it feels good when bavubuka banno nze bulijjo mbadde manyi audience ebinyumirwa abantu bakulu nnyo but it takes time and courage n'okuba nti olaba abavubuka banno they celebrate you bakwagala beeresa bye bakola their business people abamu ne bafisa obudde making those t-shirts ezo si mmere okitegeera I appreciate bano abaana nze nali manyi siri wakabi naye bano abaana bakumaking of feeling nti eseba oli wakabi okitegeera yeah so they have shocked me today. I've been shocked but mwana sina byakwogera cause bano abaana bakikumalako. This is my first ever celebration ya birthday yange ndozanga bukyanga nzalibwa kuba mbale sifuna nganze buno obudde obutulaano ne tulya n'abantu ku birthday yange biki bano abaana bakugasseko bakuvimbisiza social media gendako ebifaananyi biki bwebyo ne videos what should they expect from Alan? Nga bwe mbagambye nembagamba nze mu group eyange sera kwagala muntu yampagira nga yetafunamu abalina business nja bayambako ku business zaabwe abalina talent ezenjawulo aba actinga of course nze house of talent bajja kuyingira so yeah I think buli muvubuka kyekyo kyayagala
magezi goyinza okuwa omuvubuka ali eyo nga naye yeetaaga maybe to become this kind of person one day. Omuvubuka kyenyinza omugamba wait for your turn topapya bintu if it's your turn it's your turn time yo bwetuuka ng'oli meant kuba wakabi ojja kuba wakabi toforcinga abantu tozimba mutima because gundi afuuse wakabi tozimba mutima kuba oli afunye ssente okusooka nga mbadde mwenna it's his turn Katonda waba yagamba nti turn yo bweriba etuuso ojja zifuna ate omudaba olinge tulabye abantu abafuna ssente naye ate avudde emabega n'afuna ezisinga ku zoono ate nga abantu babusinga babadde bamanyi ono ye mugagga so nange bano abaana kye mbagamba mu bano mwennyini ate mujja vaamu wakabya nsingira nno ddala ate nange mbeere nga ndi mu gurupu ye era nga mucelebratinga so babirivingiremu n'ekirala tozimba mutima munno waba akuyiseeko it's just his time. Oyina abaana bangi bakugoberera essaawa zino kati bano nga tubalese bali Kampala bakeera azuuka ssaawa nya zaayagadde yinza okera kubaja nga pizza ku gundi kweri ne waliwo abaana mwana abamu bali mu biyumba abaana mu biyumba mbatumiddeko bakyali bangaabo kakati abala bali mu biyumba omulala tali mu kiyumba naye nga alina gy'asula naye nga alina okubeera ku gundi ya mukama we amukozesa bigambo ki by'oyinza okuba ng'obawa? Ekigambo kye nnyinza okuwa abaana abali mu biyumba sigendangayo ne ku interviews zenkoze nabo mugume that's one ekyokubiri oyina ebirooto bye weesuubiza mu mutima by'oyagala otuukiriza okitegeera bwe giba emyaka 2 ng'okumyewo n'obukadde 5 sigala ng'ogoba ekyo ekirooto okitegeera abingi nnyo bangi abakuyinamu essuubi eneewaka so bobanga wafuna boss omulungi yise emikono mu ngalo era buli lunaku kusaba aleme mukyusa mutima bobanga wafuna boss omubi naye nga akusasula bulungi kola cause at the end of the day ogenda kumawa newaka tunyumirwe. Okay. Kale ani ya coordinate gundi eno gendo za budde butuduseeko igwangambe gwa admin gyangu tumalize tulabe omukono ogutwa coordinate nze tene nyumidde engatto kati kantu kavaako tekategereza nti mpya kale manyi nti oba tokera byako ne bamanya nti engatto yo mpya kale kati kasoke fune kuba coordinating omukolo guno batubule ekitwalira ky'okukola gundi ng'eno abazeetegekera tuzeetegekerenga n'abategekera siwe kiri wamase okujja wano chap tula wano omulaba bulungi okay pozi bagami gwani ona Pamela Pamela akitwalira kyo okucoordinatinga ka event we kati ba event bwete nze kyensobola okugamba ku ekyo kasita mubeera nga mukwatagana ate nga muyina omukwano ogw'enjawulo kubanga omukwano kintu kikulu nnyo yensonga lwaki olaba nti n'emmaka wabanga tewali mukwano ge maka g'osanga nga gagwa naye ffe ekitukuumye nga ttiimu mutyabo bamama Brighton okubeera nga tuli wamu gwe mukwano gwe tuyina nga group yava ne mu group kati family yaffe. Bigambo kibeyinza okuwa ba members bona bali mu group babagala okuyingira mu group birubirwa kibye mulina bikibe wandagala okusibira already abalimu kansoke bwenti ebirubiribwa byenjagala okusibira abali mu group yaffe nti tubeere abantu abalungi tubeere abantu abakakamu tubeere abantu abagaliza bannaffe ate tweyagale nnyo n'okusinga nga we tubadde tweyagala kubanga ekintu nga kino enkeera kisobola obudde busobola okukeera ng'ate kiriwo tugenda kikolera gwe so tweyagale nnyo tuve ne mu kweyagala tufuuke baluganda tufuuke omuntu omu bagamba mbeera mu group eyo kyemusinga okukola kwekwana na kwefunisa mbuto how true is it? Kati nze nga nze ebyo mbadde sinababirabamuko mu group yaffe mubeeramu omulenzi omu nga tanyumyangako nekyo we mumanyira nti alina gwanyiziza nga akoze left mugenda mu inbox yo akoze left nga agambe kyekivuga kyandamisiza group temubayinamu nedda tetubayinamu ffe mu group yaffe tuyina group nga ba admin we tumalira ensonga zaffe ne twogeramu ffe nga ffe ne tusobola okwogera n'abaana ne tusobola okubeera kyekimu abantu ekyabatamya group kuweereza bu video busonsomolera mukikola muti ekyo oba bwe butya bu video bono obutambula obwobwerere obukimwe busookera ne musooka muweereza kati abantu abo n'agamba why omanyi kati video obwo ogenda ku wifi bwe downloadinga bw'okola yagerokera mu gallery nga birimu bikyafu byerere mukikola muti ekyo
kati nze kyensobola okugamba ku ekyo ekisookerwako nze nga nze ndi muwala mulokole ndi musaabi kati kyenyinza okwogera ku ekyo nti nze mbadde sibirabangako ate mbadde mu gurupu yaffe sinaba biwulirako nti mwana gundi yansindikidde vidiyo bweti nedda ebyo mbadde sibiwulirangako era nsaba tutambulire awo tuleme okulaba ebintu ebyo ebyobuseegu ebyo tuleme obyewala tubyewalire ddala kimu kyokka tubeere n'eddiini mu mitima gyaffe we tujja okuwangula ensi ayagala obeegattako akola atya ayagala otwegattako osobola otutuukirira ne tukugattamu enamba ya whatsapp bafuna yaani enamba ya whatsapp osobola ofuna eyange bagibawa abantu enamba yange eri 0704 31 91 02 mobile money leeta mannya ki leeta agange gennyini obubaka buvudde mu ttiimu Mutyaba ne Mama Brighton tukwagala nnyo Alan Cruz era tunyumirwa nnyo by'okola era omwana alina kayagala otukolera awo kameramaani aliwa katonda wange akantu kano okalaba maama nze kagamba nti Alan Cruz much love and respect because you inspire us more blessings kakati buli wateka mu kyayi nga kajja bwe katyo nga kirevealinga bwe kito n'ekifaananyi kye nga kwekiri then wanaamala okunywa kyayi nga kiddayo mu kala yaakyo nga kyekweka kwegamba ali omwo munda yeekwese okimanyi nti n'ekikopo kinyuma okuba ekikopo kya taata bw'okinywa namagero kuba taata akutunuulidde anaye abatanjagala muleke eyasita abaana ba gurupu yange banjagala olina kikibula najjamu akake tasobola kajjamu lwa nsonga kiri invisible bakitadde munda ekikopo kyakoleddwa nga kino kiri munda omala kuyiwamu kintu kyonna kyokya so ekirabo ekisooka ye magic cup banaye obugalo kyalinnya ennyonyi ekikopo ekyo kyavudde wabweru wa Uganda kyavudde Shipsha mu kabuga ke bayita Gwanju bane nga mutijja kirabo kimu nga owulira otya ku kirabo ky'ekikopo massive n'abaana bamanyi okujanjawaza omuntu kale tumaleyo obubaka agamba tukwagala nnyo Alan Cruz era tunyumirwa nnyo by'okola era tuli wamu naawe mu buli mbeera twasalawo okukwagala mu byokola era nga tujja kuwagira pagala happy birthday Alan Cruz aka Mama Brighton ne bateekako omukono Olivia Judicat Kuraba ne yawandiise Judicat obugalo era actually Judicat ya contacting nga ngamba nti nkuliremu olukwe runo kakati abaana bano bagamba nti nze sikulaba mu talent ne mnanga ate nakayanya abangi bo bagamba nti simo oli mu luzannyiro lw'omupiira ne ngamba abaana tebalaba ngamba ogusamba sawa mmeko soko otuwa mujozi ani bagamba sivo oli mutami oli mutebi leta mutyebi oteba sami eno soko gikwata eno ne bangamba nti engato y'omupiira eyo osambe ogiraba ero Junior birabye binebye bibaluma simba emitima okiraba ne bangamba lulio nakwaziri engato kweli surprise ya soka bangamba we surprise nze ne ngamba ne bana nti bamanyi nti omwana believe yali nyalevu totandika yeyo togendayo sigendayo sigale wali onkomako wakulu Alan Cruz namba 9 tunuze eri abana balabe kwala no signize tusainize namba ki ono sowa baita sniper sharp shooter namba 9 bakuba kuba target zokka mujozi gukoze eki ne socks okweke ku magulu osegere ensonga eyo ekyo kiwedde ono sharp shooter wamu kale kati bavudde awo ne bagamba ono mwana bambi akola saawa 8 gwa misana ate naakola ennyo ne bagamba kitumukolere saawa kwa mwana saaji bakoze eri mune ekifaananyi ekyo ani akusala kana kavi bamuyita Ricky Cuts aliawo gundi abalaga abantu balage saawa yiyo okirabeeyo kati diro liwedde saawa ewedde
bana mmwe mwagala tokabeerawo bikyali ebirumya owulyango oyagala okukaaba ontegeezaako nenkubulira nti bisawo yokukaaba ekoze eki etuuse kuba ebirabo bikyali bingi ate simanyi kusirisa bwe bavuddewo ne bagamba omuntu kyetaaga n'ahanginga ekifaananyi mu nnyumba ye nga kifaananyi abaganda kebayita ekifaananyi ate nga kisiige opapa kinze nkulaga njagala kulingizaayo emyaka gino tebakubiranga kulingiza kaca kino mwakisiigidde mu ggwanga ki Jamai kino okiraba kino wow it's a nice one singa badde music wanika misa big tune kale ebirabo ebirala tuleete abaana bane kyebakuwa tufudde noono bamukozeemu akafaananyi nyabo woowe akakyala bakakozeemu ekifaananyi nkagala bannange kamama bbula ne kojja waako bannaye kannasali nga kanyumye ebirabo kireeta ekirabo kyogerere erimu abantu 500 mukyala gurupu yaffe erimu abantu 500 naye buli gwolaba ku kipande kuno ku boodi eno yasobodde omukolo guno sobola okukola ki okubeerawo kati ffe abali eno abasobodde abalala bali bweru bonna naye nga buli ali kuno yasobodde omukolo guno okukola ki okulaba nga gubaawo kirabo ky'omukyala abasobodde aba boostings omukolo guno okubaawo buli omu yakutte kyakutte olw'omukolo guno yali ku boodi kuno ye mukyala engalo bannaayi naye nga bali bweru naye nga kwebali buli omu aliko erinnya lye mukyala oba obugambo buliwa Tina uno Pamela uno Okay, kusema official ka surprise olunaku olwaleero ndooza mu byonna ngeri gye bitambuddemu yakubanga tenkutegeeza naye oba wetaaga okusurprisinga abantu bo omwagalwa ojangu buzimu inbox pere nga tukikola ayinza okuba celebrity wo ayinza okuba muzaddewo ayinza okuba oyo omuntu gw'oyagala okubanga ate osurprisinga gwe okubanga osanyusa just come into my inbox pere nga tugenda mu maaso nga twogera ensonga tugituuse naye nga on a special note festive season gye tugenda mu Christmas gye tugenda mu zinamu okubanga tenkutegeeza ka shopping kiki kyogenda okubanga ofuna tugenda ku shoppingira omuntu wo oyo gwaleka e Kampala tumutwalire ekijjulo oba tumutwalire ekibbi tumutwalire package esingidde ddala okubanga nnene omuli sukaali omuli omuceere omuli ebbaasa ya ssente omuli emigaati omuli buli kimu omuntu kyetaaga okubanga alyako ku Christmas tugenda kubanga tukimutwalira so obanga wetaaga okubanga omanya ate nga eno offer tugiwadde lwansonga it is almost tukolera bwereere so gwobanga wetaaga okubanga ate wetaba mu kintu kino okusanyusa muzaddewo ku Christmas eno okusanyusa muzaddewo ku boxing day y'omwaka guno okusanyusa omuzaddewo ng'ayingira mu mwaka ompya 2021 jangu buzimu inbox obeere nga ate ombuuza sayimo kikola kitya mbeere nga ate nkuweereza packages nkulage engeri ekigenda okubanga kitambulamu ku ssente ezikyasingidde ddala okubeera nga ntono wala wali bajjako mu inbox eno mugamba sayimo njagala kukola surprise akasente ne kakulemesa this time around ziri charges zaffe eza bulijjo zembadde nkugamba nti ogenda kumpaayo zino teziriimu just ogenda kutunulira kuli siiti ya shopping olamemu lisiiti gy'osobola ogambe nti Simon nze njagala eno ebintu bikwate tubitwale wa muzaddewo ate tubeere nga tumusurprisinga ayingire ajaguza Christmas nga ate naye musanyufu olunaku olwaleero ngenda basisukkaku wano bwekyo webadde nga mutyaba team Mama Brighton ngemusurprisinga yatubadde mu kibuga ki Kampala twatandikidde wali ku Masengere ndooza embeera gye engeri gyetambuddemu ndooza tugenda kusinkana next time nga tulina omulago tusurprisinga mwere kubanga ate mungobeera wano ku Sayimo official so kubanga
mwogerako ne ku Facebook semo semwogerere obanga wetaaga okubanga ate omanya more details about me for now ngenda basisukawo